Badde nsaba muntagingira omwami gwe bayita Frank Ntambi. Amanya Frank Ntambi when Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur. I rarely mention people's names, but I've decided to mention him in particular because he also mentioned me when he was talking about me. So, I'm called Frank Ntambi. Nange nsazeewo I mention your name so that buli omu ategeere kiki kye wankola oba kyo kye wanjogerako, because I'm sure abamu gyagamba Rachel mu inbox ye ate yayina edda. This is also my platform era nsazeewo okujja wano eno. Just kye mba munyambako is to tag him because I don't know his personal account. I don't have his number. I'm sure he doesn't have my number. Rape mukwano oli otya gye baliko, because we've never met in person. We've never talked at any point. Now, Frank Ntambi, wemba mmaze okumutaginga ng'atuuse. This is what I want to tell him. Frank Ntambi, thank you. munaye mukwano video gye wankoledde nagirabye baagimpeereza era ne njiraba bambi. Thank you so much for being that one person. Sagala kulimba, you're the only one person. The only YouTuber. I don't know if you're a YouTuber or an analyst, but whatever the case is, thank you for being that only one person that could at least send to rape nedda. Rape mulungi mukino, rape mulungi mukiri, rape mulungi mukino. Come. Nensiima ebimuli rape bye wampadde. You gave me my flowers and I'm smelling them this morning. Njirabye era nange nensiima. Nengamba singa buli muntu yalinga rape. Because abantu abasinga bendabye, they prefer attacking me because when they attack me, they get more likes and comments. Probably kibaleetera kasente, which is okay. Naye nze nsazeewo okujja nkusiiminga gwe omuntu. I want to give you your flowers because you gave me my flowers publicly. Nti omuntu osobola okuba omulimu gwaffe twogera ku bantu, twogera ku bintu. Omulimu guno gw'ebyamawulire kwogera ku bantu na bintu. Gwe mulimu era tufunyeemu kye tufunyeemu. Yes, we are getting whatever we are getting out of talking about people and events. So rape tetulabaganangako kituufu, tetwogerangako kituufu. Sina namba yo toyina yange kituufu. Era omutimbagano gwe gutugatta. Nobeerako byokola nembiraba nembireactingako sometimes negatively. Naye nga I don't mean anything personal. Ate omanyi tondabangako sikulabangako. Kubanga nandigambye olabika okikola because olina kyonsuubiramu. But the mere fact that you've never seen me or we've never talked, that means you do not expect anything from me. You may not even remember, but you did some time back. I remember missing these videos. I think I was even pregnant. Naye kyanuma is the fact that olunaku lwe nalina okujja nkuwa ebimuli byo, nagenda okulaba ng'otudde mu kagatta akatali kako. Nekinnuma. That time I talked about YouTubers. I don't even remember. Omanyi nze mutwagala n'ebintu nembira nga sikyabijjukira because I don't mean them most of the times. I just say things sometimes for fun, sometimes just for the show. Why people take them too personal. You understand? Naye nze abantu abamu n'abanvuma nze mba sikyabajjukira. Kukyako ng'omuntu obadde mukwano gwange nga nkumanyi. Sometimes positively. Era ebiri positive biwapiikinzeemu to give me my flowers. Singa abantu mwena mubanga rape. Abantu bangi togera ku bantu oli nakunyigira obulamu bwe bonna naye erabira ebirungi ate by'omwogeddeko. Ebiseera ebisinga tu balansinga. Oli waba akoze ekirungi kyogereko. Waba ina kyakoze ekikyamu era kyogereko, but omwene solution nti maybe alikoze bwati ne bwati ne bwati. Tusobola okumuvinga obulungi ng'ensi. Naye bino ba YouTubers they come and attack me mba sibamanyi. So it is very hard that I would even put something on my heart. Okitegeera. Kubanga ekituufu ba YouTuber be nali ngamba kati sikyabajjukira, sinza na kubalaba ne mbamanya. Sikyabajjukira because ba YouTube ekikulu kati nabangi. Naye bambi nagenda okulaba ngozze n'otula mu kagato that rape yatuyisizaamu egaali. Ba YouTuber batula mu buti na I didn't mean you. Because you in particular, I wanted to give you your flowers that time. Era kyanumanyi wakuba ne nkireka ne ngamba omanyi. Ate nali n'ekyawa ng'omanyi omuntu olubuto nga sina nnyo maanyi wabula. Nga n'ekyawa naye ng'ekituufu nali njagala kuwa bimuli byo. So ba personalities mwena mwena bali mu ggwanga Uganda
mwali badde mukuppa omukyala Ray-P nga mbadde mwogezanga accent ya Ray-P enyumira nnyo. She's an actress. Yes, maybe she's a voice actress sometimes somewhere. Badde mwogeza olumu binyumira. Sometimes I'm a comic commentator ku bintu ebimu okusinziira ku delivery gye mbeera njagala okutuusa. Ebizibu Ray-P byabaddemu weeks esatu eziyise tubyogeddeko, lumu nabyogerako bubwe. Ebimu bambi ne bimu rubbing in a wrong way. Ebimu twasukkawo awamu, ebimu ne twogera ebituufu, but kirungi nnyo okubeera nti no yapiikingamuko. Then afterwards, anyway, one day maybe ndi kusanga, but it looks like simanyi oba ndi kusanga oba siri kusanga. So I've just decided to come on my platform and just give you your flowers. You might not even remember. I think I've seen like 2 videos of you talk positive about me. I have not seen YouTubers talk positive about me. Ngojeko nti omuntu mumanyi mukwano gwange. Oshega katinga wala bashami mayanja. That when she is probably talking about me, she knows me. So sometimes I believe she is talking because she genuinely knows me. Kubanga omuntu omulala oyinza okugamba yanjogerako bulungi because maybe this person genuinely knows me, or maybe this person ayina kyambalako oba ajja kunkuba lusiki oba anything. But one thing for sure is I believe you didn't expect anything from me, so you just said whatever you said. Ray-P ebimuli byo nabadde sikisuubira ebya ddala, era someone we yantaginze ne ngamba Ray-P anzise busse oba ngamba ki, nawuliriza nga namukiri nti kati oba ngambye ekireero oba nkubye eki, you understand. But I was very, very surprised. She was very, very calm, very, very calm, and message ye nentuukako bulungi. And I don't take that for granted. It's like someone mentioning your name in a room full of people, and it's full of opportunities, and they just mention your name in your absence. That means a lot. And Shidam, I have not seen YouTubers talk positive about me. All they know is attack me day in, day out, because it brings them numbers, it brings them likes, which is okay. You understand? Which is okay. I don't even care. But one thing I know about myself is I will appreciate when something or when someone does good about me. So, Ray-P mukwano, tujja kutambuliranga awo mpola mpola. Oba okoze ekirungi, I'll talk about it. Oba okoze ekikyamu nga kyetagisa that negative criticism, I will say that. And it goes out to each and every one, every personality. Oba wali mu media, oba wali mu music, oba wali mu whichever, oba politician, twogera ku bintu, twogera ku nsonga. Ebibi tujja byogerako mu bubi. Mu bukambwe sometimes ebirungi tujja byogerako mu bulungi ne mu bukkakkamu. So Ray-P mukwano, beera ne weekend nungi. I will appreciate. I am here to say thank you. Thank you so much. Chobola nti nina abantu bange ngamba Alan Cruz wange. Okitegeera, and I will not stop saying that. Alan Cruz, thank you for being loyal. Thank you for being a good boy. Thank you for having friends in the industry. Tuli batono abalina emikwano ejja ddala mu industry. Tuli batono. Naye ate Frank Tambi tolina mukwano gwange. Nkimanyi oyinza okuba wali attackinzeko, like maybe you've attacked me, but I won't even consider those times. I'll consider the times you have talked positive about me, because kizibu nti omuntu ajja kwogerako birungi byokka. Okitegeera? Naye ate omuntu ayogedde ebibi olumu najja nayogera ebirungi, ate oyo aba wanjawulo ddala nga takumanyi. Okitegeera? Ddala nga talina kyakumanyiiko. Kwe Alan Cruz naye nyinza okugamba nti Alan Cruz amanyi mu buntu, amanyi kyasobola okukola nekisobola kukola, amanyi enneeyisa yange, amanyi Ray-P yaani, naye ono tamanyi. Saagala nakulimba, tampuliranga nakutamanyi nti bwenjogera ku TV si bwenjogera mu buntu. Naye nga ate abantu abamanyi ebyaddala, they know I am one person gw'osaana okusanga, like mu budde bwange obw'eddembe, kyobula sibeera nnyo mu bantu, obudde bwange obw'eddembe saagala nnyo kwogera. Okitegeera, saagala nnyo kwogera kubanga neewala nnyo okwogera lwaki abantu bakyusa ebigambo, oyogera kirala n'okisanga nga kifaanana bulala. You understand? That is why I avoid people. I avoid crowds. I avoid being around people. I'm one person who is always home. Kwewala ebyo. Okitegeera? Naye bambi Frank Tambi,
From the bottom of my heart, I want to say thank you so much. Wallahi nsaba Allah akwetusinga obulungi kwanze gwe nsinzira gwe mmanyi. Ate era nga yamala. Yakimala nze siina nnyo kyamanyi kyenyinza kuwa. Naye Mungu oyo gwe tusinza agaba byonna. Musaba buli kikuli ku mutima ky'oyayanira akikuwe. Kulw'ekirungi ekyo nze nganze kye wankolera. I don't know about the rest, but nze nganze omuntu olw'ekirungi ekyo kye wanjogerako nsaba akikuweemu ekirungi naawe. Okitegeera? Nze bannange simanyi kye nakola n'aba YouTubers kubanga abasinga sibalabanga nako. Abasinga sibamanyi. Naye the rate at which YouTubers attack me is abnormal. Like oyinza okulowooza nina kye nabakola. Okitegeera? But all in all, I don't even care about who attacks me and who does not attack me. One thing I know is if someone does good for me, I will consider it. Sija kyerabira. Since oyo omuntu gwokolera, I have seen people, omuntu nakolera ebirungi 9, nakola ensobi emu, nekwerabiza ebirungi 9. I am not that one person. I'm not that person. Omuntu eyankolerako ebirungi, nga bi overweighing ebibi, I will never forget the positive. Kubanga fena tuli bantu tusobya. Leero nsobeza enkyo nyinza okusobya. So in brief, we are all human. You understand? But Frank and Sambi, I've decided to come here and just say thank you. Thank you and God bless you for me. Oba wanvumako bwe tewanvumako. It's okay. It's okay. I really don't care. But one thing I want to say is the positive times that you talked about me or the positivity that you talked about me, byatuuka. Nabiraba era nabisiima. Kale, byebyo bibadde ebyange. Bambi buno obubaka mmwe butuuse. Omanyi mwaganya otambuza ebibi. Naye ebirungi temwagala bitambuza. Bambi negana amawulire muga spreading. Mugatambuze mpaka ganaamutuukako. Mbeegayiridde. Newatanziremu naye ng'agirabye. Please. Kale, bye.